Ekya Pastor Yiga kitalo nnyo era tusaba Mukama amuwe ekyumulo eky'emirembe. Pastor Yiga mbadde mumanyiiko ebintu bingi. First of all, mulabye ng'omuntu yabadde ayagala nnyo art. Ate he was so talented. Ebintu bye byonna bya creating nga birina omulamwa. So te ye muntu abadde ayagaliza kubanga ndabye abaana abawera kuba groominze. Olwawo okulaba omuntu agroominga abantu abangi naye baana bangi abayise mu mikono gye. So te emuntu abadde so nga reception ye nga nnungi nnyo, hospitality ye. Namutuukirako lumu nga ngenda okukola show yange nga celebrating 33 years in the industry. Pastor yanyaniriza bulungi nnyo, nampa contribution ey'amaanyi, at the same time nampa ne free airing adverts free of charge ku ABS. Kwegamba nga ye muntu ayagaliza. Ate n'ekirala ku lwaba Ebons abadde atwagala nnyo. Omusajja oyo ng'ajja bambi, musajja wa Katonda ng'ajja n'alaba shows zaffe nga tazisubwa. So I think he has been so social and a likable person. So tumusaaliddwa nnyo, ddibu ly'amaanyi nnyo. Twagala okusaasira nnyo ekkanisa eno, ekkanisa ya Revival. Baguddemu ekikangabwa ky'amaanyi. At the same time tusaasira ne TV, ABS TV, n'essomero ly'abadde alina, abaana be, famire ye. Okusingira ddala Pastor Andrew Jengo naye tulina okumusabira ennyo kubanga alekeddwa omugugu ogw'amaanyi ennyo. So I call upon all the pastors bamuyambe babe nga bamukwatirako okuba nti asobola okuddukanya ekintu taata kye yatandika. So basically may God rest his soul in peace. Yes, bw'oyogera ku kya Pastor ebyayogeddwa, okay, Pastor Senyonga, I think si kirungi okulamula omuntu. I mean, si ffe tulina obuyinza okulamula omuntu. Katonda ekyo kireka between omuntu ne Katonda we, kintu nekikwatibwa mu ngeri eyo. N'ekirala nti we should all respect one another. Ekkubo erituuka mu ggulu. Bwe mbanga nzize wano kati ndi wano ku STV, gwe oyinza okuba nga wayise ekkubo ddala, wayise gundi bayitayo batya Makindye, omulala yayise Konge, ffenna ne tulyoka tujja ne tumiitinga wano. Yes, nyinza okuba nga nze nayise mu Tamak, gwe wayise mu Maramu, naye ffenna tujja ekkubo lyerimu kujja kutuuka wano. So wetuba nga muli omu alina ekkubo ly'engeri gy'agenda okutuuka ewa Katonda. Let's respect ekkubo ly'aba akutte. That is what I feel. So we just wish God our mukadde waffe oyo, muganda waffe, ekiwummulo eky'emirembe.